mutabani wa Misa Kisemakula finally yeyeewangulidde omukyala amanyikiddwa nga Karo Nantongo. Naye ne post actually gyensembyeyo okubeera nga ndaba omukulu Misa Kisemakula yennyini apostinze n'agamba mbaddewo nga ndaba omukwano gwa mutabani wange ne Karo Nantongo nga gukula okuviira ddala Valentine y'omwaka gwa 2017. Just imagine gwa 2017 18 19 20 myaka mwenda bweddu nga bali bonna finally ekire ekikeseza olunaku olw'eggulu mutabani wa Misa Kisemakula yasazeewo okubeera nga asaba obufumbo eri mwana muwala amanyikiddwa nga Karo Nantongo, era bw'atyo Karo Nantongo nakkiriza okubeera nga agenda kufumbirwa mwana mulenzi ono. Taata yasoose okubeera nga avaayo basezaala n'agamba bannange muyogeyoge okubeera nga mutuuse ku kkula lineeno. Baneeno bami bawangadde mu mukwano gwabwe ogw'enkukutu. Yes omukwano ogw'enkukutu. Naye finally we babeera nga bavuddeyo okubeera nga bakigira mu lwatu okusinza ne ku ripooti ezimu zenfunye bagamba nti okukyala kugenda beera mu Desemba ono yennyini. Okukyala kw'abano bagenda kyala mu Desemba, then okwanjula okwaddala n'embaga mbu byandibaawo omwaka ogujja ogwa 2026. Naye ng'okukyalako kugenda beerawo mu Desemba. Naye bagenza okuvaayo mu public okubeera nga bakistatinga oba omukwano gwabwe nga bagufuula official oba bagutekinga mu public, kubanga bakifuula official mu January ku Valentine's Day ya 2017 waabwe bakifuula official. Kati okukireeta mu public bakyese mu public ennaku z'omwezi nga 2 omwaka guneeno gwa 2025. Era nga wano ku SMX Media ffe tubaagaliza birungi byereere okusinziira okulaba ekkula eryo bambi nga baludde bonna batambudde bonna. Karo Nantongo ebisajja bimutunuulira ono bimutunuulira waayimbe n'abana abasajja n'ayimba n'abano, naye bambi nga mukwano gwe ow'okuntiko waali. Ekyo kye bayita wasa mukwano gwo kubanga abaddewo from day one paka kati bonna we batuuse. Kankusaba subscribe ngano ku SMX Media tojja kweyangu misinga updates naddala nga zino.